Bavubuka. Mukola ki? Ontisiza baba mbadde manyi na cheya. Muli mukuzanya n'amatatu. Mukimanya amatatu chairman tagaagala ku kyalo kye. Naye ngenze. Nekati ogenze wa chairman? Asigendaga naye nze neeyongeddeyo kasita mbagambyeko. Ne bwa mugamba. Yatusanga tetuzanya amatatu. Genda omugamba. Chair. Joli. Vaisi matimanyo bani. Vaisi ogamba otya? Ndi wano. Oli ku kyakulya. Wae nkedde ku kamoningi. Abagagga tetubaako na byakulya biri awo. Kati ekindeese mbadde nzize kubuulira abavubuka abali mu matatu ku kyalo kyo. Bali mu matatu zino essaawa 4. Bali mu matatu. Ndo bana manyi saagala. Vaisi nagamba. Wangamba ebimu ku bintu byenteekako ennyessira bye bavubuka okukola kituufu. Saagala tugende obalabe bali wali mu matatu. Saawa ez'okumakya bali mu matatu. Eno street yawo n'omaguzi. Awo ku street. Nze nagamba amateeka. Vaisi omanyize ku mateeka mu kyokola ky'amateeka. Kituufu. Kyeyabeebo. Wanche. Sawa 4. Sawa ez'okumakya abavubuka abakigagga zooni eyaffe abakozi muli mu matatu. Ago matatu bazanya na zaala. Simolo musuubira kiki kye muyinza okukola ekipya kyeyake simanyi. Buli muze buli mpisa buli kimu kye mukola kyonna nkimanyi. Muli mu kwetiribwosa kumakya ssaawa 3. Tugenda kukola ezo sente transport tugenda okukola. Ezo sente babadde bazanya zaala. Bazanyaga sente. Okay. Kakati kizibiti. Kizibiti. Saagala wano. Saagala kamanyi kamuwa. Kitegede? Nabagambye kigagga zooni yenda mufugira ku mateeka. Eno constitution. Kigagga. Kakati kino kyemukoze bakiyita idleness. Idle what? Idleness. Obutasoma. Obutasoma nabwo kiruma. Idleness. Ulira. Kati idleness disasulwa litya. What is its penalty? Vice. Wanche. Abaana bano olusoga tebasoma. Bali mu kwetiriza ku ssaawa 3. Kakati ndi mu bayisizaamu amateeka. Idleness. Omuntu yenna alisangibwa, omuvubuka yenna alisangibwa mu kigagga zooni ku ssaawa nga 3 toli mu kikola, oli mu katembo, oli mu kuzannya, oli mu kumala budde. You wasting time. Ojja kulima second street emyaka ejwa. Tewakana. Temuwakana. Emyaka 5 buli waafunamu ebinnya nga mumutereeza nga mumusaawa. Ushagade? Yecheya. Ate gwe Simolo ono kigagga zooni ajja kuzibuwalira ebyo ebiviiriviiri ebyo. Wow, muzanyo mulungi era nga munyuvu. But mu muzanyo egyo twagala tujje nga tuyigamu ebintu ebyenjawulo. Muvubuka munange ng'olondamu ekyo ekikuyamba, ng'olondamu ekyo ekikugasa ky'ogenda nakyo. Kyolabye katukize mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu community gye tuwangaalira. Ekisookera ddala omuvubuka ku ssaawa 2-3 ez'okumakya oli mu zzaala, oli mu kunywa walagi, oli mu bwenge weekubya, oli mu buyaga. Ku ssaawa 3 kitegeeza ogenda kukola budde ki?
bulijjo tugamba aba tuvainde tukigereesa nti time is money, but you wasting a lot of time. One, wogamba nti time is money, ekitegeeza ebbanga ly'omala nga tokola oli mu kuwonoona ssente. The more time you spend without working, you wasting money. Muvubuka munange, omuzannyo bwo ogulaba kiki gwe ky'oyizeemu? Because bwe tubanga ku makya tukeera ne tuzannya oba ne tukola bye tukola, you wasting a lot of time, you wasting money. So tubeeko bye tukolera mu budde obwo bwe tufuna obuli free, baako by'oyiya, baako ekintu ky'oteeka mu nkola ekikugattako than wasting money or wasting time. Abantu basinga tulowooza nti emirimu tubikola tukuze, but emyaka gye egy'obuvubuka weotudde, emyaka gy'obukadde gy'obeeramu giraga wawe watuula mu buvubuka. Muvubuka bw'obanga gwe ku makya okeera kuzannya matatu, okeera kuzannya zaalo, okeera kuyonoona budde, kitegeeza n'obukadde bwo oba obunnyika mu kinnya. Anyway, ebadde at this moment, of course, Omuzanyo Muvubukakola tujja kuba tugunyumirwa mu buli episode ez'enjawulo ezinaafuluma mu buli week. Goberera Focus TV yange ku TikTok, goberera Focus TV yange ku YouTube. Jukira okusubscribe nga buli wonyiga subscribe button. Bingi byotajja kusubwa. Ekirala tewirabira kiyamaani. Tewirabira ku subscribe nga ku Focus TV yange. Bingi